Kinajjukirwa nti mu bbanga lya myezi kakati ng'etaano ebyenfuna by'eggwanga bibadde byeraliikiriza ng'amakampuni mangi gaggaddewo so ng'amalala gaseze ku bakozi oluvannyuma lw'okulemererwa okutuukiriza obweyamu gamba ng'okusasula emisaala mu budde. Ekitongole ky'emisolo kibadde kumbiranye n'amakampuni mangi nga banoonya engeri y'okubayamba okusasula emisolo ko n'okuva mu katuubagiro k'ebyenfuna newankubadde ng'agamu galemereddwa. Sabbiiti eno bbanka enkulu yeddiza emirimu mu bbanka ya Crane Bank ng'era kino kyava ku kulemererwa okukola emirimu mu ngeri entuufu oluvannyuma lw'emyaka egiwerera ddala nga bbanka eno eweereza. Kino kyatyemudde bangi emitima ng'ekibuuzo ekiri ku mimwa gy'abantu eno yeesembayo oba endala ziri mu mbeera y'emu. Omusumba era omusomesa Franka Butayi annyonnyola nti embeera eno eviira ddala mu nsonga nnyingi nga mu zino mwemuli okuteeka ebyobufuzi mu mirimu. Ebyafaayo byaffe tebiraga sinnalabayo bank yonna banking institution nga Bank of Uganda egitutte n'esigalawo. Ekyo nno kireetamu okweraliza kumpi zonna zibaga nti yazitutte emaliriza eggaddewo. So ekyo kikulaga nti ebyenfuna byaffe birina we biyita awatali walungi. Naye olwokuba tulina banka nga 25 bwe kuvaako emu ate wanaameruka endala nga 2-3. Wanakinoganyizza nti okuggyako ng'eggwanga likutte ku makubo agamu gamba ng'okukyusa amateeka agatambuzibwako ensonga z'okulonda kiyinza okubeera ekizibu ebyenfuna by'eggwanga okubeera ebitebenkevu okumala ebbanga ddene anti okulonda kukyusa bingi ddala okuviira ddala mu nsawo y'omuntu wa bulijjo. Zibwa nnyo ojjukire mabega wali inflation we yali eyembye ennyo ng'amasannyalaze tetulina ssente zitabuse ndoza kwali kulonda okuwedde okwa 2011 nga kuwedde. So kitegeeza nti ebyobufuzi okulonda n'ebyenfuna tetusobola kubyawula. Ekyo kitegeeza nti obukola tuteekwa okutandika okulowooza obulala. One, tuyinza okutandika okulowooza nti bannabyabufuzi ekimu ku kyo balangirire ebyobugagga byabwe ne ssente ze bakozesa okukola campaigns. Kubanga ssente ze bakozesa okukola campaigns bazijjawa. Ekyo kiyinza okuba nga kimu ku byo. Ekyokubiri tuteekewo enkola oba oliawo eyinza okulika ng'eteri nnungi nnyo naye nze ndowooza nti oba oliawo tulonda nnyo nnyo ng'ate tuli nsinjavu. Ono era agamba nti bannabyabufuzi balina okulaga amakubo amatuufu n'engeri gye bafunamu ensimbi zaabwe nga bayita mu kulangirira ebyobugagga byabwe mu lwatu. Okwongera ku bino ono agamba nti eggwanga lirina okussaawo amakubo amalala okuyingiza ensimbi mu ggwanga okusinga okwesigama ku buyambi. Tukendeeze tuwanvuye ebisanja naye tubikendeeze. Tuyinza okugaa nti katubeerenga n'ekisanja kimu kya myaka 10 tulonde omulundi gumu mu myaka 10 then naye ate tetwongera kirala bwe tukuwa eky'emyaka 10 after 10 years tunaleeta omulondo naye katulonda mu myaka 10 tulonda emirundi 3 tulonda nga gitandika netugironda wakati netugironda nga giggwako. Kati ezo ssente Uganda ebyo byenfuna tebiri obusobozi nga Uganda kuba jjukira tuli nsi gye bagamba nti eri mu third world. So economically tukyesigama ku buyambi kumpi buli luguudo lwetuzimba twewola bwewozi oba tufuna grant oba loan. Ku nsonga y'abannakibuga okulemererwa okufuna mu mirimu gyabwe okusingira ddala abakolera mu butale ono agamba nti kyandibadde kituufu gavumenti okusala amagezi okulaba ng'abantu bonna bafuna emirimu nga balina okwekakasa nti bagenda kukola ekiseera kyonna awatali kutaataaganyizibwa. Omuntu buli lwatabeera omanyi kati ebintu ebireetera omuntu okukulaakulana ekimu kyo bakiyita security naye ekirala bakiyita stability. Kakati security bino nti okuumiddwa ofunye omutwalo gwo n'oddayo eka n'otuuka nagwo nga tewali agobbye. Naye ate stability enkulu ku musuubuzi titosobola leero bw'oba tokakasa oba enkya onookola nga wookolera obwo n'osanga oba bayeewo abasirikale oba bayeewo tojja kukolerawo. Kikubeerera kizibu n'okuteekateeka omuntu lwatabeera na that stable environment waakolera nga tewayuuzibwa ng'alina obukakafu. Ekyokulabira ku bannayuganda bameka abalina emirimu gye tuyita permanent jobs ng'okuggyako akoze ensobi nnene nnyo nga tasobola kufiirwa mulimu ogwo. Sirowooza nti tubalina bwe tuba tubalina balinga ekitundu kimu ku 10. Ono ayongerako nti emirerembe egiri mu kibuga wakati w'abakulembeze ab'enjawulo n'abasuubuzi walina okubaawo okukkaanya nga abakulembeze nabo bakkiriza nti balina okuweereza abantu nga tebateese byabufuzi mu nsonga z'emirimu gy'abantu. Mu ngeri nti president, mayor, minister, executive director n'abalala balina okusalawo ne bagaa nti bannakampala babasinga obukulu ne batandika okukolera bannayuga for the good of the city ne bakolera bannakampala so okwekolera bo amannya gaabwe n'ofiisi zaabwe n'ebifo bye bakolera kubanga ate baba bonna bemmenye emisaala gyabwe gyo giri stable nti buli mwezi ajja gufuna
oba yagutudde mu ofiisi oba tatuddeemu naye ono atembeya n'oyo atunda mu dduuka ebyo tabirina. So ebyobufuzi birina okusikibwamu. Sabbiiti eno yonna esaanikiddwa embiranye wakati w'abakulembeze b'ekibuga n'abasuubuzi nga bakayana ku ngeri y'okutambuzaamu emirimu gy'abasuubuzi mu kibuga wakati. Entabwe evudde ku basuubuzi abakolera ku nguudo z'ekibuga Kampala ng'abasuubuzi abakolera mu bizimbe munda balumiriza nti bano babalemesa okukola. Wano Minisita Betty Kamya yawa ekiragiro